mumvide mu meeting mulaba nje tulikiremu papa tumita kumpa mulimu mulala nja kuba ebiraka mu mpale abaana bange tebasomye katonda bwati bwe yantonda regulate the diamete Museveni n'ensonga y'omukaniya ku bantu ngani omukaniemu abe muzeyi ayinza okuwa ekifo mu ngeri ya kusasula nakusanyusa what position do I want ayinza okuwa obwambasada ayinza okuwa singa nakkiriza omukoyo n'anjooga nali baddala sirize emyaka piripiri moyo abalabyo yeregera ku ndigito ndigite mubye mumaze ndigite mubye. We have assembled a team of competent people. Taina waita alondeyo ababu. Wanga family rei yemuto jifuke. Njagala kubera mbya. Do you think I can become a minister? Moses government. Ese zamuze itagati yeri nti singa muwoza amana akwata obuyinza gogena kwedira mu kyalo. Yes. Nenga sente zankazi nga bidona bye. Amanya abonyeza yatakute kupa. Ekyo sita akuda muweereza enemene. Sirida mu government ya mji. Sirida mu government. Hudhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Yamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 ejirimiti byali badde nayo omukoto omukwatako Museveni ate nnyo omukoddomiwo n'amuwa 32 billion. How do you feel? Nga nze miliyoni ezange yazitwala n'omuwa 32 billion. Abaana bange tebasoma. No, Museveni yali nkumputa tasobola. Museveni nampa sente omukoyo lwa bwogo n'akeera ku makya n'ateekawo akakiiko akake sente tezigera awo the recording omuteeke munda oyoze n'aleeta abantu n'anzije ku programu ze n'agenda wakaliisa ne banziyeko telebirioni ne bajjamu ne banziba kolisa nalinja mutalinja kuttaka kati muwozi ye omukaamu esobolera mu 5 tumuyina tulina wayita alonde naye ttiimu ye taliswa regiki kyogamba tulina yekweka bwekwesibwa ati neyekweka iba sente nyingi nagenda ebusoga ogenda ebusoga tekukuba obutambi bwe weyogera ku basoga obutambi bwonna mbuyina sirikonakona yate olunaku olumu azitalabenayogaabantu najja omwana wa munno mamange bamukuba Museveni yamuyamba ki Museveni yamuyamba ki nina okukkiriza omukonteeka mu lugosirwe. This is a future. My future residi muhozi even muhozi abaye bali bagamba seneta kusobota gwani muhozi emyaka 10 emyaka 24 myaka gyange gifudde bwerere omukanjoga nekade Museveni akulaba atya nga wali omukolera kaziza akulaba oli wansasula bibyetebi Museveni yali alowooza ndi awo ndi bamulowozesa nti amwana popular ndi awo simanyi muvunulookonoka nesonyiwa Museveni nesonyiwa ng'omuntu bagambye nti mu muhozi project tokolera sente kati ate sente ndikufiteegi ene yanjoga aleme kufuga ggwanga ndikufiteegi gwecofa yalemeku emotoka ogitiramu amafuta sasula buli kimu kwaja ku power Museveni bwagwiriza nebakuba omwana we n'omuhozi nalikakwata abamoli ne bamupanga atamidde ne bamupanga paka disiki force yajja omuhozi alisasula Museveni byatampadde nze Museveni nebwampita nemende kuba minisita sigenda Museveni bwampita nemende jamumusita musinkimenyoki nenkamika ku jirikiti kubasula embwa muhozi ansanze ku jirikiti ngaomukulu omukulu nayevuza family yaffe yonna family yaffe neyavuwala aligulesi the daymet Museveni yinga tobeerayo mu meeting zamu zibeeramu ngambiza muhozi anti nze ndi mugezi ti muhozi is walking the tight rope. Muhozi is not yet free.
mukozi serving officer. Yes. Kati ngenda n'ejogera anga yange n'ejogera anga. Kati mwe mwino mwogerera. Anti zisigendayo. Kubanga mukozi is a serving officer. Serving tosobola kukampira serving. Ndi kufititi. Ono kati banoonya ssente bazimpe. Emyaka 10 omulenzi ayagala okukola. This man must come on his own. Swera amazzi. Toyinza kera na kulono dai. Kumufukamira. I cannot work in the Museveni's government. Again, mubantu bwa minister. Museveni neba kusasula sente zo nebagamba nti tukusasudde compensation nende referent muzini. Naye omukono njogetejoze mu family ya fariji sasulira. Togamba bado sasula bannakale. Buli kaseero dai mu kyalo nobateekera kwa tukaba tukunama noyita mayembe family yaffe kunama ne tukaba nyaba kunama wabekima muki ne bankuba amagulu Museveni yasasula ki Museveni yasasula ki mama wange tewali sente azogalira balala omukoya alowooza mbu ajja kunjiwa ngango ekyogani beereka mu mpale tusiba enjala netusula naye tetulina olunaku lwalumu netuwandikira Museveni atuleko sente nebaleesiba mukomera siriwandikirako Museveni kumpawo sente ajja kukompasetinga omukoyanjoganye omukaji ozera ifuya I regulated the day went to Museveni. I'm a busy man. N'amafuta n'agajja n'agoba n'ekyobe n'agoba ne kadaka ndiza puva mujiri buli ayina akakwata obutandire ndasi buyina ndi mulugosiru atandika okunjoga ngenda mu sabuli yange nenkola sente naye gavumenti ya Museveni sirigiddamu singa mu gavumenti ya Museveni ayibranda ojja kukola amusibise fayo Museveni yakyampaaki okujjako omuleezi ono konnere gumwaleete sente neze siyedda mu gavumenti yange gyobamu teba fitina siyinza teba fitina omukonjozi nnyo lwabwoga ajoze nnyo famire yaffe nebampa n'obutwa nebampa ki sente zange naziremera nina okukkiriza era ekimeroliize nina kubeera mu lugosi yes eri ekimeroliize nuclear bomb balina kunteekawo nga banfeedi ndi hunting dog nabakyawa tusula enjala ewaffe netusula MP bakole batya ababadde mu kokasi yenalema kubanga era Museveni yalese ansanga eri yanedekubuulira the problem with Museveni yaleka mukoddomi oyo n'azimba gavumenti mu gavumenti talina kyajja kikolera Museveni n'alowooza nti ajja kusanyusa mukoddomi we atibeeke sponsorizisantumugjeeyo omuleezi ono amwereega mutuddemoneta bonna bantu bateeka ku ttaka so ba MPs baddembe olumu kataasaleyo gyayagala anti kakati kyenkubulira Museveni is wanted nti is like a president in his term. A president in his term Museveni talina age limit naye tesobola kukwata ku mukoddomi ono ajoga abantu ffenna yatogobye Museveni is a good man naye Museveni alowooza nti omukobo akujoga fugembo bafuna 1.7 nswera amazzi 1.7 advisor nswera amazzi tubuye n'advisor Museveni nswera amazzi nagenda ewaffe neneba nja kukuba ebiraka mu mpale nkubuulira nja kukuba ebiraka mu mpale naye sidda mu gavumenti ya Museveni sirigiddamu I've wasted 24 years omukonaanyamu no mange n'akaaba mange bamukuba amaziga Museveni yamukoleraki naye n'okukkiriza omukonaanyamu yasiba sente omukwe yasiba sente ngenda mulinye kutulika ajja ekyangwa nalinga kutulika nalinga kubatta kati Katonda nanyamba muhozi najja muhozi yajja hopu yange eri mu muhozi esubire eri muhozi naye muzeeyi muhozi kubanga ndikola kubi muhozi wagati ne muhozi naye ajja kutuyamba naye ze President Museveni namukolera ne babujabu yenjawulo nina okukkiriza ndi nfuuka olugosirwamuko adivaliza nswera amazzi sibeera ku adivaliza it will be expanded from my records tosobola kukolera mulimu katosobola kukola mulimu kukawansi wa Museveni yanjoga nnyo namukolera emyaka 14 with a commitment but I refuse him I sympathize with him weewaayo kola mulimu ng'omukolowooza mwajja kunniyo kubanga ani akubuli muntu nja kukkiriza bamaale emagisi
but I never did Bobby. I never into Kumukozu. Kusha. Because never have a miracle. My future is with the Mukos. You saw me here, young evaluation. No money, you are the visa, 1.7, you show Ramas. 1.7, Lanama put as any of them, on Konam Stagam, Nagavan in a choke. Now, a train in the city. A ticket of Anquana. We are going to take it of Anquana. I'm a very arrogant man. I don't know about Kungabamba being got to order the Kunga to move. What the Masuti Banga, Yalimba Museveni in Tamale ability and Mirundi. You see what the mothers and mothers. You see, Omukona humiliating for Abana Banga to Basomia, family of Federal, but I come from a rich family. See, I change a Gazamoko Benaway. No picture, Barabakati, they are so very good money, 3 billion. Muzilate, but it doesn't mean reconciliation. Oh, is a Banga Kusasura, that is a story. Then Vamarokusa, family, they won't be no more calling. See them calling them 7. See them. What are the Casaka to get them? Put them on service 7 years in Mamai or Moko or Mokamuti. So, the number of the quarter cent as in Razwamba. Kamala. Ngaone mutabani we. Muko juza abantu abalimba bwa amani kali dudda. Ajeyo mutwe. Because as appointed his team. Then this man appointed also his team. Kwambala kanena bo. Kuba kwentu bajjawo. Kala ndaseni. Bya monitor. Pa pokede. Bakuba. Wengi abantu bajjamu. Bayine kubijoza. Ani atutamata. Ani atutamaliba. Ani atutenyama. Ani alende nyanja. Nekati mzee groundwork egenda kole bwetya nga no muoza alumba eno mzee alumba neno mkono yenga mzee ya losing a tuita missed opportunity. In the 60s, Uganda would not have been as it is. Yes. If the Democratic Party merged or entered into a coalition government with but they failed. Museveni failed to stop Mukodini Okurumba Mutabani. Nali ukajogi sino jujoga nali ukamukuba twitch sinamu kubanga mutabivu nali nitungiro. So tumuteka kutaka anti muzee yali alina kyasolo kola okutaka yali kanyerwabo yabo yali awanga nomero kantu wamanyi bwa yabo gatunda yani amumanyi yali kyera ino kola kumugana yali bagambye temulumba mukozi but mukozi was left to kitegeeza anti Museveni ate yakola kimala ku defendinga mukozi. How can a mukozi become humiliated? Because Afudde na batukubira munaku mukubira naduka bakwata bakubira naduka baduka babadde balemedde omusango gwa hamu batwalekesa abakwacha bagenda kuwulira ejjo kule kyonna kali bidwa kyoluka kubidwa ejjogolyo let us see the baby kale katulamu omulamuzi bwagusala hamu talina sente eza DTP kiwoneka abadduka kubanga kiwoneka kugundi kwali kubalowooza nti buli muntu yenna agulibwa no naye kanoti bibbutu naina sente gati balina olwogo talina kunjo toli worth any money nokubama akulukede sente kankuba mbo bayisenyera bamukebera omutwembe ishema lyatimu ajate kole naye kutulika naye kwesi babbe mbatulikire ensonga za amani azirimu anyagala kiwoneka bali bangala bwako n'ekitanga kizogo n'ekitwala mutya kyoneka bali mupyango mu kuwoneka wakubira abalamuzi amasimu ate nze nalikoodi nzi zonna bataddewo zitwaliraga tulubere bakonga badduka amu yabagamba mubabosendera munange mumpetanga kiwoneka nalikoodi nzi zonna bulyayogera ku musokono mubula nazowa mukozi sikolagana kuna mukozi muburunyonyokera ekiro nenkaaba what did I do to Museveni to warrant this humiliation nanimange bamutakubanga omukolo gogo bagaze emisango gyabwe baginiemu bwekyabajooga bajooga atajooga bwekyabajoga never fight one man ebitongo lyonna byenendi bajjamu bantu tebalabe olabe aba batudde ku kipa olabe bakyezi omulabe bwadduka nesiyogerako naye kunsi you feel one Museveni gave me money as good up here yes
n'omukana nampasa nazigula nswera amazi ukamono yonis swera amazi abatya yo Museveni yali alowooza nti ndi mwangu bonkanyuka kujirika kigenda kukkiririsirinyanga kulupu yemu bali bamanyimba yinako data bino ebyawogani etteka libayisiza ati namusinge nze emando bakube emyaka 10 twavuwadde Museveni atwavuwazizza ne mukoddomi ne batwavuwaza nitubeerawo tubonaabona ne tulya mukene nga tuli basanyu naye omukota tetuniako tubadde tuli awo alla natuleetera muhoozi izimaeko naye kati omuntu gwofunyemu essuubi era ali mu famire yemu ekubonya abamukuba omukozi akuba omuhoozi kakati mukozi kamubamutugirewo bamulimba yawasaye yafuga eggwanga ng'alijjawa gwofuga eggwanga gwe can you believe omusawo omuganda akulimba osobola okufuga okusikira sezaalawo njojja kutwala embizi e Saudi Arabia nomujoza ensi yonna tupulasi wano be bajoza ensi mwomujoza ensi yonna nabanga era ogenda okuddamu obonebone kubanga famire era yemu togivuddeemu njagala kweberera mubyange byusigaye kandi bikamu minisani ezezamu zayita gati yeri nti singa muwoza amaana akwata obuyinza bwogenda kwetera mu kyalo yes naye nga sente zankazimu nga mbidona mbye amanyabonyeza gatakute kupawo ekyo sikyakuddamu kuweereza siridda mu gavumenti yaabwe omusajja omugezi alinga nze banamboze ne bakagawala bani nina okukkiriza okubeera mwanda weyoyomuko mukolera akalulu nina okubeera mwanda weyozenga yanjoga yandagira bwendaga nomuhoozi sirira kubeera minisita mu gavumenti ya muhoozi no I never be a minister nzagala nkubiraonzigirewo njagala mubamugyewo ejogwero nemugwe mutwe naffe tusekeko nina obunyabunya omwana wa munono omunyako nina okugenda ewe mwitoli nswera amazzi ate nalinja kutuukambuuze nina okwetonda katekewo apoloje mirundi ninja batti nekyankwanso bali bagala oddeyo obere advise obere sisobola Museveni yali alowooza nti ndi mwavumba mu famire enjabu era yagamba do you know how to write ng'alowooza nti ampadde omulimu nakugamba nswera amazzi tubya nadivaiza nswera amazzi Mirundi sente azijjawa project ya Moza agitadde mu ye kenyini investingamu zazijjawa tuli kufitizi oba wakwatayo ddaka womukamuwozi ogula amasuuti ogwenkofiira njagala nkubira ono omulenzi amunzigirewo njagala nkubira abakooto mpalize n'akatabo ejogo ly'abakooto mu bwakabaka bwa Musanje abakooto bajooka abantu abakooto ne banya ku bantu naye wali akasajja bakayita Mirandi kabakuba ne kabajjawo kabakuba ne kabanyonyesa nejjako pologulamu zange n'okola kimu nina genda mwenda oyozenga olugosi lwembeera munzite sabo muzaidi wali ne batuwaabira twaleyo recordings batujja wakitalo nnyo mwetondere ayina biliyoni azitwale ne Kalisa atwala biliyoni 10 nonja kuba Kalisa muti mulabanga kuliriza ensi yange amwe emandwa atejogera bajja kuba olira bannalweyiso ne Nakalema ng'ebigere Nakalema ne Nalweyiso mujja kubalaba nga bawandagala n'ebyawansi bijja abakazi abo abamu wabasookayo mu kifo kyabwe lwaki ate omukulu yalowooza ndi mwangu navumye nazalawe nakoze eki obwa presidence ambition emandu tebalowoozangako nze sente zimbabanja era bwe bazireeta nga bwe bazikuweka nalowooza eriki mirundi yeze nuclear bomb gonfuge ovuge gwe eriki mirundi gonfuge gwe mbonina okubeera ndowooza yo influence ntya ajja kuzireeta bajja kuteegula ate eddogo limanyi status baliteegula ojagenda mu Dogota Association bonna bajja kuzireeta katono nalwaiso nena kalibegere bijja kutuka n'ebyaffe biri kutuka Nakalema yalina zita bajja kujoga ensi oba myaka 20 Museveni atya mukoddumi we atya famire ye Museveni bamugamba navuma mukazi we nga netonda wa swera amazzi ngenda mugondi yange
ngena mu kanisa yange nenkaaba nebyabiddwa balina emirembe sente mekazi bafiirira bizinesi gano gonna amateeka gawoganizi gakigoda ge baleeta bategedde tebalina future muhoozi alimpa sente naye Museveni nampita ne muhoozi nampita nsooka wa muhoozi namukola emyaka 14 yangobanga mugi wankoko Museveni bando dimya autobusitera no baali bamulimbi nebonpamawulire kandi kwata kwa bushengo bakulubya mumulitiya umunne bayise nyina bamukebera omutwe. Do you know what it means? Mawulisiya Museveni amuyisa amukebera omutwe abakoledde emyaka 10 bamwagala kutwala 5 billion nagende waffe nensuliko omutwe balisasula oba kati muzeeyi akavuyo akalwogo okaleese ng'ogenda mu kyalo n'okuma mu byoto omukazi okufa ku bijoga kaseejoga muhoozi nabagamba tojoga emmotoka zino entono boziyisa osirika amanyi bowandula amanyi naye kati osanga endigito mu koona endigito ogimanyi basi ndigito olunaku yoleleka mu muhoozi eno lyalidde was under the influence of witchcraft ndi muhoozi ejja mukuba alagewa ndi muhoozi mujja mujoga mu gavumenti ya kitaawe. What will happen? That was a miscalculation of Museveni. How can a muhoozi be defeated? So mu history y'ensi zonna kuba kati tewaliwo omukowo nawe yali ayinza najja paka mugende musome ekyaki abakobe epangira ku mwana we yabatwala ku ŋŋamiro mugende egini mugende Iran Saddam Hussein yasala bakoddemu yabajja bulyabo debako once the president's family expand bali balowooza muhoozi ntategeera omukono yefuula owekitalo naye akubiddwa munaku lunaku bakubiddwa abako tegeeza zino tweet zino zabanga sponsored bamulage nti musiri tategeera Museveni nalema okuyamba omwana wo ku mukoddomi ali mu mwenge ali mu malwa ensi yamutamu tewana buli museeri olowooza ayinza okutuuka maaso nagasigeno I'm a senior citizen. Bebanziza bagula emingano. Abaserikale bensasula allowance. Ebyo byebulira basibe omumbuli oyo omukolo gyonna yabijjawo ndio mwefukamire sijja mwefukamire nsula amazzi. What I want Museveni yampa sente zange nebaziremesa kati emyaka 10 naye ate kati kati Museveni ate nkyamusuubiramu yalanga ne sente baziremera nazimpa nebaziremera zituukeko kantwalige elsewhere kati ndi wa muhoozi mu family ndi wa muhoozi ate namwandi bamugoba nga afunye olubuto mu family yemu ekikulu Museveni tebamukyaye naye mukoddomuwe Museveni omukaata ali ogwo omukazi ogwo abantu ani ku bantu baganyalaka ali ogwo yalowooza nti yayagala obupulizi ngaabugjewa ajja kadaala tumukuba tubulizi tumufe ajja kadaala tumulageko ategere ensibu yamukyawo so ground kati eri etya gye mutambulira percentage eba evudde mu ate Museveni kati yeruuza because is emerging. The moment Museveni failed to yes eba evudde mu ate Museveni kati yeruuza because is emerging. The moment Museveni failed them from State House. Nabalaba mu State House obujozi. Tegeza muzeeyi abasajja bonna bali kubanga appointing officer yali omu president yalonda badoni yalonda yejoganga abantu. If we want extra powers, he had 5 billion. If he wants to access this money must go to New Vision. I have to. Nina mu New Vision. New Vision yonkubire sungu. Njoge. Munyaleko. Yona sigenda yo. Nadda wange musabo. Amine shirayi. Nenga sijoge domulenzo. Omulenzi yaletedde Museveni. Paka Katonda lwatuyambi n'alumba endigito. Base nene mukbye ekutte lwembala legenda mukbye endigito mugozi endigito mukbye namujjawo yekukumi omusajja mumulemeseza n'okufulumya kabineti oba okufulumya tiimu enwanyi ani omuko tayinza gifulumya ate kati anajjawo abagezi buli kyalina mu kikuba antayina abagezi mugozi abatutte bonna mwebali olaba mu palamenti juzi abaka nga bamulwanira abo basiru olaba abaka nga boogera ntabye n'ekyo kisajja ekisiru ekiri ku organize era ttaka lituyambi donation
abagenda okulagira kimanyi bekyava babigula ebyembwa ate byonna ebyo ebisajja bimulaba byogera mbirikodinga mujja kulaba mu kampeyini nga kidduka buddusa abantu bakigoba emisinde mise balikodinga bonna ekyo kasa mu kirabo ekyo kiba kirina meeting gyekyagenzeemu zaake namulaba mugundi mwanga kivumbi namulaba mbuga namulaba ebyuma byange bibalaba amajiini tujja bikuba kidduka bakikoba emisinde ebyo ebirya sente not the organism the donation of organism chima chikitegeeza once a person dies with these organisms if we want to preserve these organisms mutamulamu kyasama ekyo ekibaka kya parliament kyasama tekimanyi kiriwo two babaga donation kitegeezaayo omusajja ajja kujja kugambe nti ensigo njigula ensigo bwagigula yakwegaana mu mateeka mwenna babasiba ekibaka kya palamenti ekyayonkanga n'embwa zaakyo ebibaka bya palamenti ebimu byali biyonka ewaka nga waliwo embwa ezizadde byayonka amabeere g'embwa and some of these people idiots who don't comprehend these issues naye kakati muzeyi lwali tokwata obutambi n'obwa Museveni kuba is the one in control Museveni kasayanshumiriyetinga nankanyika kujirikitinga embwa n'atayamba nnyabo Museveni nemuta naye yali mu control wakati n'obutambi bw'oba obumuwadde busobola okubaako kye buyamba Museveni naye ayina abaana leti Museveni imagine nti ye maama wange ngobakubye amagulu akitwale mu mbeera eyo kakasajja kabukedde kankubyeko naye nga muko yabalagira omuko bankube omuko siryogerako naye ku nsi mukabbuli ne muggulu bw'aba yatwala sente zankalirisaso alityegula tuli mulabako ewaffe nga jidde mu kagali kabalimu ng'akubiddwa ebigenge naye siryogerako naye ku nsi mukabbuli ne muggulu has killed my political party natta famire yaffe nagijogo naginiyako tulina omufukamira nswera amazzi okufukamirira omuntu nswera amazzi tiimu yo muyinayo okumanyi mu palamenti wiki muyinayo ku babaka abasubscribing mane babakozesa mane bakozesa ki tujja bakuba obutambi badduke nze omukono yo siri kati gwogo gwakuŋŋaanya butambi omuko siri muwagirako naye olunaku mukozi lweyampita nti my brother jangu onkolere nabulyanga Lazaro ali mu kabbuli Museveni embuzi yagisiba watali muntu mbadde nkaaba emyaka 10 paka bamanye omulalo ng'atambula asanga embuzi ku ttale n'ababbi ne bagijjawo kati oli mu good life ate nga tokolera sente naye ati this is the future is assured omulenzi ono tajja kukwata ku power yeregera ku ndigita ngenda bakubira obutambi mumulabe wadduka mumulabe anti abadde alowooza ye next president naye nza okuva lweyantabaala ali kyevuma olunaku lweyantabaala ali bwevuma and if you had killed me or put me in prison. So with your project, are you planning to form a political party? Moho's project. It's soon becoming a political party? I'm not one of the political members. Atujiddewo obujoze lumamyo Museveni abadde amanyi nti alina lumamyo ku kyalo ate gunnagwera muzeeyi tegunnagwa naye Museveni takyaddamu kujoga Museveni tajja tusatisfy bakodomi benti fatujoge nodira omwana wa muno n'omutwala ku 1.7 nze yasoma noleeta gundi n'amuteekawo omukono ateekawo omutwe nga yamuddusawo omusenga nga yamugoba nagaana sirikolagana na mulenzi oyo ku nsi mu kabbuli tusula enjala ne tutuula ewaka ne tukolima nyabo naaboganaga nti naye abo bewakolera ye bwati Museveni bwansasudde bwati omuko bwansasudde nkeera ku makya ewaffe nenkolima nenkaaba nga mbuliddwa ekyokulya omukoko anjogere kubanga Museveni yalowooza nti fe batujoga aja he must go. I saw the president thinking that I was a disparate. Do you know how to write? That was Museveni. I say, but I've been writing for you. Humiliate him, humble him, throw him on Kasasi. For 10 years I've not gone to Kasasi, and I will never go to Kasasi. But when I joke abantu has been exposed, katika olutalo katudde mpapuli. Muze mukoti y'abantu. What I want is my money and go home. Nayo balowooza nti olunaku lumu mukoya alinjoga kwazanga. Bajja mukubaba muwaliko obugulu. Senior Tamale. Waffe bajja mukubaba. Abantu bakujonze bangi baliwo abakubiza dogo bakujonze. Andi majugani. Wawereze embuga
waweereza wa president emyaka 10 n'emeka yankuba alina emirembe mukozi aliyo bwebujuzi bwonna bwejjogo ne bali bajjamu lyenereega mu state bali balowooza nti ordinary person wajja nga Museveni alowooza nti bw'asuula ku jirikiti nja kukkiriza the only person who rejected Museveni's appointment in public wabigana sobola kubeera advise 1.7 enswera amazzi eyo ako kasiimo Museveni ayinza okuddamu n'akulaga jangu oweereze tekiriiyo sirikolerako Museveni kunsi omukuyanjooka nakupesa amawuli nakola kakati abo nabata babavaamu nadda mu byewaffe ndiwaffe nga Katolo Bwama wabataga 2 Katolo Bwama has been a brave man abadde mulwadde naye nga talaga I talked to my omutabani wange Nsere naŋŋamba nti Katolo Bwama yazze n'amugamba waliwo omusajja abadde amuwaddiyo namugamba tugegite ekyapente era nti omugamba tisinga teweeyogedde naye kyali kulumye olayi naye yamulaze polopozo yagimulaze naye singa yamugaye nekyegamba n'atagenda tulina mwanyinaffe twali tugenda kukola mukulu wange n'atuyimiriza natugaa ninakyembagamba netumugamba nti aa tugenda taimwetukutte katukomewo twogerewo lweggulo yafa omusajja yamutukanani nti hontisini this woman my sister was complaining about the husband if you had listened to her osanga teyalikutenye Katonda yali amaze okusala mwandibaddeko kyemukolawo oba oliawo Katolo Bwama mwagala abadde mukwano gwo ng'omuntu ebyo tubadde tumanyikanye nnyo mbadde mbeera ku nasenseetanga nayajjawo n'avuma n'akola ki Katolo Bwama abadde kyagala Bobi Wine waayo abantu abasinga obungi anti kankubuli nze nalaba lwabo bali mu New Zealand nali ludda ye naayitawo nawosa muwala wa president naye temugaanako kunjooga tayinza kunjooga tava mu famire engaga tava mu this is gundi kati ali ku patole family yes privilege naye tayinza kunjooga tebanyinza abo nabala banga baabo tebanyinza kunjooga kakati nze bwemba ntunonya omuntu mbatuulira nemba evaluation oli asobola kunjoogawo kakati Katolo Bwama mbadde mulaba nga ajja ne tubeeraawo ne tukola ate ng'aduula kuba Katolo Bwama abadde akola ki abadde yeyagala obulamu nga bweyagala nti ono omuwala akola ku biiti bamuyitaani yabadde muwala we akola ku makya ku biiti ku makya nakacwa kalibbala omulala omuyitaani erinnya linvuddemu sayimba n'okuyimba Rebecca Jingo obadde muwala wa Katolo Bwama I don't know obadde those allegations naye akaate ng'akola badde nakavago she's always next to me newa ebiita ekiro ne Kabaka yetikka so therefore mbabuulira ne mbaga nti wa hypocrites bananfuusi Katolo Bwama is a former member of Parliament. Katolo Bwama is honest yabaga nange njagala kulyo entwalo enjiye honest waliwo omusajja yali ku American Embassy omukazi ejja n'amugamba nti mbadde ntunda envelope amasomero nempeera abaana bange naye omulimu bagunzibyeko njagala genda mu America kukola ki yamukubira mu sitampu yamugamba you are the first Ugandan honest Ugandan I've seen ayogedde amazima Katolo Bwama yabaga njagala genda kukola ki kulya era yalya kyokuyingira Katolo Bwama elevated his CV has died as a former member of Parliament yatuulamu naye Katolo Bwama abadde tayagala Bobi Wine waayo olina okukkiriza nti omuntu yakukola ki yakusukaera ne bannambooze nembeera ne bamuwanga ekivumire the most highly respected people bantu kyako kubanga nze nina omukanniyako buwanudde aliteeka mwanda we yazenga olukusikisoboka nomuseveni bwandagira Museveni bwampa obwa minisita nga mukoddomi wajja kunjoga sigenda naye muzeeyo omukolo tuli musonyiwa abantu wasonyiwa ajoze famire yange okujjako nga mpadde sente zange Museveni zeyampa olimpa sente zange jagende waffe nzijeko emizinga naye noonye ku munno noonye ku maka ga munno mbu lino bwe nalaba
namulabanga naye ayina engatto zalimwa nemulaba ordinary tayinza kujonka famire yange emyaka 24 nanzitira future nkolimba buli lunaku nkeera nenkuma ebyoto Museveni tayinza kumpa muno siyinza kukola wa Museveni ndikola ewala ndikola mu ya Muhoozi naye ya Museveni yejinjogeramu okukola mu gavumenti ya Muhoozi Muzeeyi Museveni yabadde mu kokasi ya inawe ekyankwanzi ababaka ne bamugamba nti Muzeeyi tutangaze tulide ku sayidi ki tuwulira Muhoozi project tuwulira gwe wooli ali tulaba n'omuko naye alabika waali tufe tuddewo aba MP Museveni has failed to contain his family members nti omuko atoze ensi n'agijoga n'agiteeka wali paka lwejoga Muhoozi n'alumba Muhoozi yali omusajja asobola okuvuga emmotoka n'azijja bwati bwazisala naye kasita alumba endigito basi endigito wafiira omuko yafa omuko kasita yalumba Muhoozi amukubye ntumugjawo kakati Museveni ye yali alowooza nti omukajja kujoga Muhoozi asirike no Muhoozi has picked a team of vigilant kati ono nga Muzeeyi yali ku sayidi yaki yamuko tuvaayo gyali ffenna yatujoga Museveni abadde atujoga lwa mukoddomi omukono akujoga nakunya ku mutwe nakunyolako omwana wa munakoledde emyaka 14 I served Museveni his dedication and commitment. How did Museveni humiliate me? Museveni humiliated me. Ngende ku kasasiro etegeeza ensobi omukoji yasinze okukola kwe kuwala lumba Muhoozi tubakubye ntubajjawo yalaga waali ani omuko ajjayo omuntu nabadde ndaba mu palamenti nga bayisa embalirira alonde ya tiimu ye ng'eriyo n'ababaka batagala alonde naye aveeyo we were provoked him into battle twagala naye aveeyo ajja ku ground because has appointed the people fenen to kill Museveni yakireeta ti omuko bw'atujoga tulina okukkiriza atimu ekyaliyo omwana wa munno nganzi ne bakuba nnyabo naye Museveni yangoba kujja omukuka senjoga natwala 5 billion mweze ngende ku bwadivaiza nswera amazi tubya na advisor nswera amazi ngende mu new vision nswera amazi if this man wants to get access to this money 5 billion is atute I have to go to nswera amazi nalinja kubati okubeera advisor n'okubeera sobola presidential I prefer to be a spokesperson of Muhoozi to being Museveni's advisor. What about being a minister? No, I cannot work in Museveni's government. Omukoya niyako n'okuba mwana wa munamu myaka 24 future yange yonna neefa Museveni nangobanga omubbi w'enkoko abandoned me out of the state of security. Kitegeeza kati Muzeeyi tokyawa Museveni magezi kati ogawa Muhoozi kuki nga nalinga muwaddizi bakusasira bakaaba abana b'embuga bali kunkizi ngobuuza nti enyama abo obeera n'oyogera bibyo nga n'oba togenze eri kubijjawo nabakyawa nnyo mama wange ne bamukuba olwa Museveni obusajja ne bumukuba amawulire obusenga ne kankuba bayisenyera bamukalema nolwiso n'atuula wali ndibaddemu nga mbaddamu ki tubonyabonya nga famire naye nkolima buli lunaku I regulate the diamete Museveni omuko nayagala nimu kubanga omuko yategeera nti ndi mugezi ayina okuteeka mu lugosigo swera amazzi ne bavaako n'emmotoka yali agijjeewo bukozi yekikomyawo n'amafuta litalibiyo omukono agajjako n'agoba nenakyobe kubira obutamu tombulye byonna nga babikugjeeko era Museveni n'asirika nina okukkiriza omukwanteke mu lugosirwe ne Museveni yakuvaako Museveni kyakola kasitomuka kukivuga mbu yakkanyuke ku jirikiti nze ngende ku jirikiti 1.7 iswera amazzi ngende ku media center ngende ku media nswera amazzi oyogerere gavumenti kubanga gwalina okusigala nga oboogerera nswera amazzi akolekera emmotoka etali mu mafuta emmotoka erimu amafuta eyo gyolaba etegeeza Muzeeyi yateekawo omuko amuyambeko okumubbira abantu omuko yali oyagala bwa pulezidenti n'ategeera nti nina amagezi mu mutwe n'ayagala nteeke mu lukosirwe tasobola namubala talina waayita naye kati Muzeeyi ekintu kimwongedde omutabukako kuba kati Muhoozi waali netooka kimutabukeko ate Muhoozi mwana takyadda mabega kubanga Museveni ekizibu kyalina kiri ti once Museveni yali afunye omukisa talina term limit talina buuyi egirimiti yalibadde naye omuko tamukwatako Museveni atenya omukoddomiwe n'amuwa 32 billion. How do I feel nga nze miliyoni ezange yazitwala n'omuwa 32 billion abaana bange tebasoma Museveni alina okumpita ngende tasobola Museveni nampa sente omukoyo lwabwo n'akeera ku makya n'ateekawo akakiiko akake sente nazige abolo the recording
nteeka munda oyoze naleeta abantu nanzija ku pulogulamu nagenda wakaliisa ne banzijako 10 billion ne baddamu ne banziba kalisa nalinja mutalinja kutta naye kati muwozi ye omukaamu esobolera mu ttaano tumuyina talina wayita alonde naye ttiimu ye taliswanegi kyogamba talina yekweka bwekwesibwati yekweka ayina sente nyingi ali mu bya investment nagenda ebusoga ogenda ebusoga tukukuba obutambi bwe weyogera ku basoga obutambi bwonna mbuyina sirikolakanakola yadde olunaku olumwanzi kyalabenajoga abantu nodira omwana wa munno mamange bamukuba Museveni yamuyamba ki Museveni yamuyamba ki nina okukkiriza mukanteeke mu lugosiru. This is a future. My future rests with Muhoozi. Even when Muhoozi appointed bali baga this man should not have Museveni one munjoze emyaka 10 emyaka 2 mwena myaka jange gifudde bwerere kyomukanjoga naye kati Museveni akulaba atya nga wali omukolera kalisajja akulaba oli yansasula lijipebi Museveni yali alowooza ndi awo ndi bamulowoozesa nti amwana popular ndi awo simenya nesonyiwa Museveni namwesonyiwa naye muzeyi nesonyiwa Museveni ng'omuntu baga nti mu Muhoozi project tokolera sente kati ate eriyo omusindizi wali ate nokolera bwerere ndikufitiri ono yanjoga aleme kufuga kubanga ndikufitiri fitina gwechofa yalemeku okolera bwerere emotoka ogyeteramu amafuta wesasula buli kimu wakwata ku pawa Museveni wabwiri nebakuba omwana we ne bamwonoona Omuhoozi nalyoka akwata abamawulire ne bamupanga atamidde ne bamupanga paka lisitu force lweyaji tubabye Muhoozi aliisasula Museveni byatampadde nze Museveni ne bwampita nanonda kuba minisita sigenda Museveni ne bwampita nanga nti jangu musiteeta kusintineyo nanjoga nanganyuka ku jirikiti kubasuula embwa naye yo ttiimu gyogamba Muhoozi ansanze ku jirikiti sanze kumala lugambwa omuko wane onyalako omuko nayevuwaza famire yaffe yonna famire yaffe neyavuwala I regret the day I met Museveni yinga tobeerayo mu meeting zamu zira zigendamu ngambeza Muhoozi anti nze ndi mugezi ti Muhoozi is walking the tightrope. Muhoozi is not yet free. Muhoozi is serving office. Yes. Kati genda nenjogera anga yange yo nenjogera anga kati mwe mwino mwogera anti zisigenda kubanga Muhoozi is serving the army serving tosola ku campaign bila serving ndikufiti ono kati banoonya sente bagende emyaka 10 olwamya yagala okuwa president this man must come on his knees swera amazi kayinza kera na kulono da siro kumufukamira I cannot work in Museveni's government again ne bwampo bwa minister Museveni ne bakusasula sente zo ne bagamba nti tukusasudde compensation ngende wo payment miziro naye omukono enjogo gyoze mu family ya pariki satulira togamba bali sasula banakale buli kaseera oddayo mu kyalo n'obateekera kwa kapani tukaaba tukunama noyita mayembe family yaffe kunama ne tukaaba nyaba kunama wabe kimamuki ne bankuba amagulu Museveni yansasula ki Museveni yasasula ki maama wa tewali sente azigabira balala omukoyi alowooza mbu ajja kunjoga ng'ojoganya bwebireka mu mpale tusiiba enjala ne tufula naye tetulina lunaku lwalumu lwetuwandikira Museveni atuweko sente ne baliisiba mukomera siriwandikirako Museveni kumpa sente ajja kukompasatinga omukazi nnyo omukazi oze life ya I regret the day went to Museveni I'm a bitter man n'amafuta n'agajjamu n'agoba ne Nakyobe n'agoba ne Kadaka these are people buli alina akakwata obutambi bwonna si buyina buli alina akakwata ku sente zo bamugobayo nde mu lugosiru atandika okunjoka ngenda mu ssabo lyange nenkola sente naye gavumenti ya Museveni siyidde mu gavumenti ya Museveni I blundered weyame ojja kukola muyamu 65 Museveni yakyampaasa okujjako omulenzi ono konere kamwaleeta sente ninze siyedde mu gavumenti gyobamutisiba tebafitina omukanjozi nnyo lwabwoga ajoze nnyo famire yaffe nebampa n'obutwa nebampa ki sente zange naziremera nina okukkiriza eri kimirundiize nina kubeera mu lugosi yes eri kimirundiize nuclear bomb balina konteekawo nga banfiiri ndi hunting dog nabakyawa
tusula enjala ewaffe ne tusula nendino amazina so muzeyi ba MP bakole batya ababadde mu kokasi yena lema kubanga era Museveni yalese ansanga eri yani decide the problem with Museveni yaleka mukoddemu oyo n'azimba government mu government talina kyajja kikola Museveni yo sikyaddayo nedda kubanga Museveni abaddewo omukono anjooga family yaffe neebonaabona Museveni has been here for the last yes, what has he done to my family? Nebajja amafuta go ng'awulira ng'alaba n'emmotoka baali bakitutte mukozi yagikomyawo baali banyumira mu musaala n'emmotoka nayo bagijja baali bakitutte omukulu alagidde n'agoba ne kadaga n'agoba n'ani mbu nja kufuka ate nali njagala ngende naye ye yali alowooza ningenda mwegayiza dangolinga emani toberian ani wazijjawo gwe yajja wano ng'oyambalenga nenga bakugobanga kyakutale yes bangobanga kyakutale ne balagira Kabushenga nankuba ne kulubyo tulisinkana kulubyo bantunda mu milioni 10 bajja kisaso ngenda kulega kulubya ne Kabushenga ejogero nakalema mumukube muonone this man must be destroyed and go home he must be demolished ba bene mba malawu ba byejogo ne ndi bajjamu no reconciliation I want my money you wait tojja kutabagana nabo never you will never talk to wabo even God cannot reconcile us. I saw the professor struggling. Can you help me to bring this man to say sorry? Which is yes, there is a professor. The professor says before you talk about saying sorry, Jeff put his man on his account. Ebyatutandikira okwogera. Na yokuda Museveni ne bwampo bwa prime minister sibukola. Yanjoga nnyo. Museveni did not realize my intellectualism. Ninokukiriza ni omukaniemu abe muzeyi ayinza okuwa ekifo mu ngeri ya kusasula kusanyusa what position do I want ayinza okuwa ambassador ayinza okuwa bwa ngannakukiriza omukoyo n'anjooga nali badala sirije myaka piripiri moyo kabala byongo oyo omukono akujooga nga bakatereka myama above all this I'm above advisors I want ministers I don't want Museveni okujja ku Nankabirwa ani minister wa Museveni ali comfortable you tell me bawerera amasimu abaniyo olowooza nti ekitutu ayina ekikumu kitutu mbwa bubwa ono wamabati oyo mabati ayina oyo mbwa bubwa nabbanja naye azina buzinyi nga nandujja ayina ki akwata kuoneka alabe bamutwale nga talinye nabbanja mwebali ba minister batalina buzibu anti nkubuli bano ba IGG ba Byebigambo mwebali towulira oyo muzingiriti Byebigambo muzingiriti akwata kwani ngone yakutte kuona omusajja wene egini bamwitani ngati kwa pata abantu bakubye eveke massive evictions okwata kuoyo mbugalake nti bakoze nyine bakwata bamawulire bwabwe one day tujja kufuna government erikwata abali ku massive baba kwata wali wenyine watuufu bano bali mukukwata buntu tubali batubuzabuza neba mesa me bali abikamba simanyi what that's rubbish ndabo basejja batu banoonya kulya sente nabo banoonya bakangamu kati oba boyogera n'oyo mugati gwa bata bamusabye sente nazibamu ne bamusetinga abantu bevikitinza abantu mesivule mairo na mairo okwata oyo ayineta kali yaguze nedda one day tulibako abadduka nga badduka bebimu era ndowooza naye nga era ne mu nsonga za hamulad lwazoogeddeko dda bafutyanse bagasegase bintuntu fayiro zonna tugenda kufuna judgment leeta omulamuzi kulona amusiimusere kubanga bwino hamu ayina more money than the bank wants babale balete ba auditors naye kiboneka kikuleega mutwe kiboneka nakanga abantu kiboneka bajja mutte ono nga jajjaawe nze am helping these people kiwanuka muyina ku recordings ng'alagira abalamuzi yes ku nsonga ya hamu eyo nkubuulidde I have recordings era anti zonna naziwa muhoozi n'ebyo ebyabundi byoganizi zonna naziwa muhoozi I heard somebody saying that Museveni has a catalog of CDs. If Museveni has a catalog of CDs, Muhoozi has sacks of CDs. Ebisawo kiwali kyo bamwogerako kyatalina naye olunaku lumu ekiri bwatuka
ensiri kankana omwana omuto aliyita nyina omukulu nayita enjuga bavu ojja kulaba abakoota abadduka ng'omwagoba munne banoonya layo olaba abapoliisi abadduka omanyi oluyira bwe lukwata omusota emmese egoba omusota buli omu abantu nabiwabo helikopita nga ziri mu bwengula ate helikopita tezikola abaana basooka kubaki abaana basooka kuba kikkaka mu Kampala helikopita nga teziraba badduka tuliyita lunaku lwa Iribya waliwo olunaku lwa Iribya lwojja okulaba abajoza ensi ekika kituse mu Kampala helikopita tezirandinga olabe omuntu abwayola embwa ng'aleseewo omwana we adduke naye muze tolyewuunya ng'ate omukoto yayola omwana we waka kale tegisoboka tewali gyekiri yonna gyekibadde omwana we waka yakuba ne badduka isole akolebwa bukolebwa yadde tekisoboka ani ajeyo omutwe okujjako okwekokmwesomye okuba buli ekiteekebwawo ajoga buli muntu. Where do you find kambabulye mu mwine ebintu byemutamanyi the chief photographer former photographer of the president ali Canada Kato Mwekizayo the principal private secretary wa Museveni political kachama Mwekizayo abali bakola mu state house baba wa Sentinel. These are bitter people abalanga bali mu government ziri kati basikaji aminiti yajoga ko bantu bamukoledde this government. Museveni said, I wish I was in Obote's government and Amini's government. I would be one of the richest people. Museveni yagambye nti bwe twakoza muhozi bwe yakoza birthday y'emyaka 48 awo yakapitalingira abavubuka tetukimanya nti abavubuka bali kusaliya mozi bangi kati uyo muka alina gurupu ki alina bakadde amuwadde 32 billion dollar okujja kono kana kajogala z'obugulu ke kazivudde nako akafera akamanyiddwa kalinge omuvubuka omuto gwoli muvubuka muto kasajja gwe kalinge nkanga audience esinga eriwa audience yeyo munsi yonna ngamba ey'omuko ali mu bavubuka ali mu bakadde ali mu ba elite ali mu baloko people bantu bamukyawo amata enyama buki nakwata enyanja ne bagirumba hated yeza muzukuwa Solomon Chimba watu bale ne senior Tamale Mirundi yaliko omuwabuzi wa president ene omugamba addeyo kati nyanjulanga omuwabuzi wa president muwabuzi omukolo n'ongamba this is an advisor katwanirize omuwabuzi wa president ku mukolo nkwata microphone nenjo kuba mutwe omuhozi spokesperson mbadde n'omwogezi owa General Muhoozi Kayine Rugaba abatunulidde entebe y'owa president 26 come what may ate yaga atakola na sente bambi ye ekiche kasita Muhoozi akwata entebe n'amusasula nadduka nadduka anjoze najoga family yange netasoma nadduka netumulabako ngadduka obanga ali humbled nako mukunyanga kubana naye abaganda balina olugero nti abooluganda bita mwanyina wa Muhoozi ayinza okuva najjanaga owange omukoto omutwala speed bati Muhoozi buludimandi nti mumusajja ono muwesente Muhoozi yagamba bamugamba oyo muyundi Muhoozi yamugula otuvuma naga ababanja omuwa sente ze ne baziremera nabagamba muzimu era ne batazi ejogeri batezaaliwo bali bazisuubuza dde amagye Kenya nizifu naye kati muzayi kankubuza kino yeri alowooza mbuze bajja kumpayo akalimu bampeeyo obusente obutono tuswera amazzi labayo muzayi kuba Muhoozi ayinza okuba talina mutima mubi wamala okukwata obuyinza n'ayitamuko bakolere wamu olwo gw'ogirawa naye alisasula sente zange ono zeyalemera era ono omukajo ogwo abantu aniya ku bantu ali basiya akitutte toyaze yenze Chimba kwagaliza byonjagaliza subscribinga likinga sharinga akola buli kimu muzayi Tamale yagaye nti oba oyagala okufuna Muhoozi naye mu investingemu ba mu byate atukoledde ki atuwadde ki nga gotona ekyange kya fitish n'ekyangera kwambala suuti ndala zona za Muhoozi ekyange kya fitish kulumya ayina okutubira ono omuntu jirewo oyo tunyanko eyanyalako eyataputiko kaliya yange ekyange kya fitish abakolera tewebalira nti abasajja bandikyuka abantu bakyuka muzayi natunulira Museveni nga ndabanga bakyonzira. Do you know how to write?
mu meeting totally humiliated nchane bankera bayise nyina bamukebe nyizo kutulika mpite mu meeting mulaba nje tulikiremu baba temwiza kumpa mulimo mulala nja kubebira ka mu mpale abana bange tebasomye katonda bwati bwe yantonda regulate the die mate musebe nensonga yo mukani yakubantu nga yalowo tirekane humiliate me and humble me swera amazi filida yakubebira ka mu mpale yoyo muzeyi Tamale Mirundi sedira kalisi alitegula tuli mulabake waffe ngajidde mukagali kabali munga akubidwe ebigengo n'ebisiyogera kono unsi mukabuli n'umugu has killed my political party natta family yaffe nagijoga n'ajini yako tulina mufukamira nswera amazi okufukamira omuntu nswera amazi timu yo mwinayo okumanyi mu parliament wiki mwinayo ku babaka abo manne babakozi mwebali baminisita abatalina buzibu anti nkubuli bano ba IGG babetikama mwebali oyo muzingirizi betikama muzingirizi akwata kwani ngone yakutte kuona omusajja we kuyina ebiyo bamizana